budde buge ya dakika munana mama nyabo Hello? Hello? Sebo? Ani Sebo? Jebale ko Sebo. Kale Sebo. Wanyambye nkukubireko tuli mu program sisimuka wano mu Ndobeso. Sebo. Sisema neza ya mtata. Nkale. Era bano bitu semo. Amina. Abadi mkunja. Ano omukyala. Namuzaala mwana. Omwana mulungi. Omwana kati nkulira alina omusajja omulala gwe yatandise okumugabira. Kati mbadde nsaba. Enamba gye nakusindikidde message enamba eri wansi. Yeeyo omukyala bamuyita Grace. Mbadde njagala kumanya ekituufu ekiri wakati wange naye oba omwana wange wakati wange njagala omuntu obusizzeeko tumulobese. Kale, Yogoleti? Yangi? Yogoleti? Yogoleti. Unayogerako naye? Mwenja amadde sagala kwogera naye. Kale, beera kukusobolezaako. Njagala kumanya ekituufu ekiri wakati wange kuba omwana ntwalidde ssente zange nnyingi. Ate essaawa zino bwempulira ebiriire nti ate aniwona amuwoogira ati nge si wange. Netunaba tusaala ogenda ku musayi nja kunoonya ssente eyo ndi mukunja mumanye ekituufu. Kale, beera kukusobolezaako. Ikyenda mukaka katonyeze katu BFM ekita buli kizi kitunga musisimuka omurro nga bulijjo saa 12 mpaka saa 4. Hello? Zabo. Hello? 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 Ompulira? Hello? Ompulira? Mpulira. Bana, engalo ndeekanyiza. Kanje. Ompulira? Yongeza ku ddoboozi. Eno tunagikola nkuwulira sikuwulira yongeza eddoboozi. Naye bo buyongeza. Nze? Liri mu full blast. Liri mu full blast. Hello? Ompulira? Nkuwulira kati. Gye bali mwana gwe? Kale so. Naye kakati? Eby'omwana wange biyimiridde bitya? Omwana? Ow'emyaka emeka? Tomumanyi? Omanyi bangi nna. Ate babu. Wangi? Nti bangi ate bonna babu. Nojja kudda mu muzannyo naye tujja kgenda mu mateeka. Tugende kasita babu. Kati mundeetere nno nga ndeetere mbalabe. Oliwa. Ndawandaleete. Oba nze nzija eyo. Nja kuba obalaba abaana bo. Ng'ate obeera wa musajja. Ali sigana kulaba abaana bo. Oba si wange. Kati gw'otegedde ani akugamba. Kitegeeza olina abasajja bangi boogabira omwana oyo. Ye taata w'omwana oyo nnyini gwe njogera naye. Mwana we waba omulenzi. Omulenzi? Oyo si wuwo. Nyabo, ojja kusaasira mu nsonga zino ne bwe zinaagenda ewala gw'onoomanya. Tesobola kgenda wala. Waba si wange waani? Ojja kubuuza bulaza wange. Ate bulaza we ye nannyini mwana nze mbuuza gwe maama gwe ogaba omwana. Omwana waani?
ojja kubuulira byabange Kasozi ongamanyi kabamanyi Kasozi nze tankwatako nze njagala ngombuulire lwaki ngende wa Kasozi nga mama omwana waali nedda oba oyagala okumanya ekituufu amazima kulira Kasozi okubuulire lwaki ye yambuulira talina kubuulira lwaki nze nanti wennanti nyabo ebya Kasozi tebiŋŋamba biiza Kasozi nze nali mulekera byonna mukulu wange bikamala byonna kati yajja okwogera tatawo omwana omutuufu yajja omwogera omutuufu yewe yamumanyi ate nze nkoyo n'ebintu by'okumbuuzabuuza tusindika wa Kasozi lwaki otusindika wa Kasozi brother wo nanti nkugambye nti bikamala byonna mpozi ng'otugamba yakuzaalamu omwana mubuuze nze nkugambye bikamala byonna yajja okubuulira ekituufu ate nompe essimu ye gimpe ate era nkuwe n'essimu oyo naawe omanyira genda ogyegenoonyeze nyabo naye lwaki yesibye ku bulaza nikwe tuba tubuuza omwana bulaza kijja kitya nga bulaza wo yamanyi ebibyo abaana tebatuwonoonekako anti bulaza agenda kola ng'enkima tesala gwa kibira mu byokuzaala enkima esala kubanga yaba taata yamanya omukazi gwe yazaalamu omwana ne maama yamanya taata w'omwana gwe yazaalamu omwana kati bulaza agiramuwa bulaza ayinza okuba yali kayungirizi ayinza okuba yali adde enkoko ng'amanyi taata omutuufu ye kayungirizi yamanyi bwino omutuufu abasimusimu asuze mutya kansala Jamila Entere naye ebintu by'omukyalo oyo bizibu nange muneesika bisala naye ngambe maama oba mwanyina ye yamuzaalamu bwete munnange maama yamanyi omwana yagaba omwana yamanyi abasajja munnaye baba yayiriba namanya nti obona oyo taata w'omwana ate brother notabanga naye manyi ebyennaku zino biri ku bikukujju naye munnange taata bwe yaleese enjobese onoonya ssente otwale omwana ku musaayi abakazi ennaku zino nga tetuli bangu tubaza wafuna tumizako kapiteeni Nsimbi Meya Tubbi kansala Sekulu Amajanja Mamini Bulamu kansala Tubbi Nakaseta Mwami Elia Lule kansala Tubbi Enakazi Migenje Woman MP Nakaseke Esther Kawoya kansala Tubbi Zuwa Bashir Honorable Baby Shine wa Shine Media Mama Halat kujoine Entere Maisenga Jaja Diva Tunde Charani FCC ne Mami Margaret Dumbe Kamo chabona kwewali amoji nina akachua zechomanyi ele mukazi sumwangu mwana wa mwanyina nze ino wane kavuma agambye nti ayinza okuba yamwemunaamuna abantu bakyusa tayimingi bukunja wanje sibuwe bali kuweereza ggwanga kale nakachwa agamba atya namuntu mu balanguzi tetulina nsonga tulikirya baagala nnyo omukama bampeera omukisa emusinga okwetaaga byababawa babeerigirako mukama katonda bafuula ebisiimuula amiina munywanyi wammwe bakikakasenga bulijjo pulezidenti wa tuli bumukola zifuula mu Uganda kibiina ekigatta abakulu b'amasimu ku TV ne ku leediyo naye omukyalo oyo kyemulabyemu Bulaza alabika yamutuulamu Buuza Kasozi alabika yamutuulamu ntebe yasekeredde kojjana kashonaameti kigenda ddali kirwana mu busugende basonjulidde ayinza okubanga ddala bambi ye muntu gwagosanga emmundu ennene mukulu abasajja nze bwenyonda nze mbabbaali moses abantu bengula obusujju tukaagala nnyo nze mbabbaali moses nebe mungula obusujju mbabbaali maaka wanje wewala okuweereza kale ono muteekakoota so nga ndi musayi gwa meya kadu tubbire kasawo wakati omukyalo oyo ekituufu mwanyina yamuzaalamu omwana maaka abasituufu mwasuza mutya maaka moti nina kashonze mama